Enkya ya leero kkooti enkulu esangibwa ku Twin Towers mu Kampala ekobyeko bugule okuwulira okusaba kwa Dr. Kizza Besigye okuyimbulwa oluvanyuma lw'okusindikibwa kkooti y'amagye ku alimanda e Luzira. Kkooti ensukkulumu kye yagamba nti kyali kikyamu. Kino kiddiridde olunaku lw'eggulo Paalamenti okuteeka gavumenti ku nninga ennyonnyole lwaki ono akyakuumirwa mu kkomera ate nga n'embeera ye teyeeyagaza oluvannyuma lw'okugaana okulya ekintu kyonna okumala ennaku eziwera. Dr. Besigye aleeteddwa ku ssaawa 3 ne munne gwe baakwatibwa naye Lutale ng'amukwatiridde wakati mu basirikale b'amakomera. Omulamuzi Douglas Singiza bw'alabye ku Dr. Besigye n'ategeeza nga bw'atalabika bubi nga bwekibadde kyogerwa. Kyokka ekyewuunyisizza kkooti ye mulamuzi ate okulagira abasirikale bano babazzeeyo e Luzira kuba abadde tasobola kubeera mu kkooti na muntu mulwadde. I'm now going to take a break and ask the prison authorities to take back the two people. We are going to resume counsel. In contention is that when you order prisons authorities to take them back, now they will be holding them under your orders. Don't worry, counsel, our head. And that's why I had wanted the journalists to first leave us so that we'll do some housekeeping. Because era mu bwangu ddala bano bafulumiziddwa kkooti ne baddizibwa e Luzira. Oluvanyuma okusaba kwa Besigye okw'okuyimbulwa awatali kakwakkulizo kwonna kugenze mu maaso. Bannamateeka be okuli Lord Mayor Elias Lukwago, Medard Sseggona, Ernest Kalibala n'abalala bategeezeza ng'ono bwali mu kkomera mu bukyamu. Defunct General Court Martial was nullified. We cannot continue discussing putting something on nothing, my Lord. My Lord, it's our humble prayer. Now that the Attorney General and the Commissioner General have not in any way attempted to justify the incarceration of Dr. Kizza Besigye and Lutale, my Lord, you be pleased to order for their unconditional release. Bano nga beesigama ku nsala ya kkooti ensukkulumu bagamba Ssaabawabi wa gavumenti talina buyinza bwonna bukumira muntu waabwe mu nkomyo kubanga tewali musango gwonna gwamuvunaana. And they don't exist in the penal code. They can't be tried in these normal civilian courts. So they would have brought a charge sheet which says, you know, in court X they are pending charges. This is the reason why these people are in prison. What do they refer to? They refer to the Supreme Court decision which did not say keep them in custody. Ssaabawabi wa gavumenti ng'akiikiriddwa Johnson Natwera asabye kkooti bano baleme kuyimbulwa kubanga kkooti ensukkulumu teyalagira kubayimbula wabula kukyusa misango gyabwe gizibwe mu kkooti z'abantu ba bulijjo. And nowhere did the court say release. It only gave an order of transfer all the files which are pending before the court martial to courts of civil courts. Era ategeezezza kkooti nga mu kiseera kino bwe bali ku mitendera gy'okukyusa emisango gy'abantu bonna egibadde mu kkooti y'amagye okuzibwa mu z'abantu. On 3rd February, government commenced the implementation. We wrote to the Chief Justice, the Land Attorney General wrote to the Chief Justice requesting for a liaison contact on how transfer of files can be managed. Ne munnamateeka Aaron Kizza naye aleeteddwa mu kkooti okuwulira okusaba kwe okw'okuyimbulwa oluvannyuma lw'okujulira ekibonerezo eky'emyezi 9 era ekyamuweebwa ssentebe wa kkooti y'amagye. Ono omulamuzi asabye bannamateeka be bawandike okusaba kwabwe bakuwe Ssaabawolereza wa gavumenti kusobole okutunulwamu olunaku olw'enkya. Kati ku misango gyombi omulamuzi Douglas Singiza ategeezeza nga bw'agenda okuwa ensala ye nga tezinnasukka nnaku za mwezi 25 omwezi guno. Bannamateeka ba Besigye bino byonna bibennyusizza emitima olw'okuba nti okuva nga 3 omwezi oguwedde tewali kyali kikoleddwa ku nsonga y'okukyusa emisango gy'abantu baabwe. Remand warrant yaggwako. Tebalina court order mpya.
tebalina kiragiro kya kkooti yonna, tebaguddeewo misango mipya. Kakati bakozeseza kye bayita impunity of the highest order. Kyokka wabaddewo okwemulugunya lwaki Dr. Besigye takkiriziddwa n'atwalibwa mu ddwaliro okusinga ate okumuzza mu kkomera ng'omulamuzi bw'asazeewo. Badde nze okulaba omwami wange n'okumutwala eka kubanga talina musango gwonna gwe bamusibiddewo kati. Musibe wa Museveni ne mutabanyi we. Guno si kwozesa Dr. Besigye oba abasibe abalala wabula kubatulugunya. Nkibagambyeko nti teyandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala obbasaba mwenna gye muli mutekewo pressure tubebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda temulekerawo kuba bano bawulira pressure yokka. Kakati ekirindiriddwa y'ensala y'omulamuzi Singiza gy'asuubiza okulaba oba anaawa abantu bano eddembe lyabwe okuddamu okweyagalira mu nsi yaabwe. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.